olutalo lwasala abantu tena ddala abantu bagamba titwebaka kuki kutulo bali bakageze munyo ne bakitegeera ne bagamba beera mwalwaniranga tulo kakati mwebakire ddala si kituufu abantu okukola obuddu mu mawanga amalala ate se gavumenti yegenza okunegotiatinga ne gavumenti ginayo gye balaze individuals n'obalekera ne bakamula ate sometimes ngate abantu bava muki mu gavumenti mwennyini bakamula abantu kati tonyumya abaana beyagalidde mu gavumenti eno gavumenti y'abanaku abagirwanirira toleeta ebyo kwebaza okunyumirwa emboozi ez'ebyafaayo nate mu kitundu kyaffe kino ekisembayo mu mboozi ya musajja mukulu Rutaya Ahmed ayongera otuwumbira bye yalaba ng'ali mu nsiko mu lutalo lwa NRA olwagireeta mu buyinza teekako n'embeera nga bw'agiraba olwaleero bukyanga bawamba obuyinza omusajja na abasikale nga bajja kubba abantu abakuno ne bagamba ti naye mumanyi waliwo ekyalo kiri awo banga kuno bantu baali badduse naye abatonotono abaali basigalidde eyo ne bagamba nedda olunaku lwali abasikale bano be bajja tubakwate waliwo omusajja nga baali balowooza nti ajja bayamba nnyo baali bamwita Mandeevu nga bagamba Mandeevu nga yeetegeka basajja baali babiri naye nga bamanya ekigwo Katone Ssekibaala baali bamanya ekigwo kyalo sajja batuuse nno ku makya ssaawa emu n'ekitundu awo bbiri abakyoli abo balina amanyo gatukula naye amaaso gaabwe nga gandegeya oli atuma akaana ng'abagamba nti abange nti baabano akaana kabagandi bazze bakoze ki bazze tuletako kuku leta kuku munange kale tugende tunoonye enkoko zirya n'omumanga kawungezi kumakya munange konmaleke bawanfu kati tebasuubira mutawaana Ssekibaala yakyuka omulundi kumbe agenda abako omuserikale enuma y'ekigwo emundu yagweno ye n'agweri Ssekibaala n'amugamba nti ovaawo Kato naye n'abako wuwe baba bakira omu asigadde mu pikipiki wali omulala ali wano Ssekibaala akubye owuwe wano atuze tebamanyi mundu kati oli owa Kato n'agamba kuno kufa n'asumula seefu n'akuba amasazi waliwo yavaayo okuyamba bano noono Mandeevu emisinde gyatwala Kato benyodde n'omusajja Ssekibaala owuwa mumaze atuze yajovulize amuvulunze kati ono omulala naye atuze kati guno ogumu teguva gukuba emikono guti ne gufuna akayinja teguva gukona Kato wano omusayi ne gukola ki ne guyika bwe guyika Kato abadde alina amaanyi n'omusayi gumukyankalanyeko
alegeza kati kikuva gudduka emundu zisigadde awo Katona akwata emundu n'agikasuka ene manga olwo zibeera bbiri tebamanyi kuba ate bali guli okusajja gutidde gulowooza nti ono amanyi ki emundu banayinki nawabule gulaba mune waago bamutta gwasooka ne gwesika ne gudduka nga gudda muli gugenda okukwatakwata nga gulira stick grenade kyeguva omanyi grenade bagiyita defensive grenade gizinga bwoti nozinga nesigala mu kigundi kyayo kakati kata agenda okulaba agugobye agenda okulaba ogusajja guddusikidde ddala emundu gugirese agenda okulaba nga guzinga stick grenade guntabimanyi nnyo naye nga guli ogusajja guli mu distance nga stick grenade ne bwebe gugikasuse teyinza kuba kato bwalaba bajeyo stick grenade nadda n'agamba ono towange omusajja oba tonnamumaliriza omusajja wuyo akomawo ne bakwata emundu zino bbiri ne badduka nazo ng'emiggo kakati wawo omusajja era omwenge mubi yali anywedde omwenge hangover nga ekyamuliko ali awo atunula alinganga alaba firimu mu lutalo era ye teyadduka oba yalowooza ki ogusajja guli bwe gudda mu lutalo olwo lwonna teguva gukwata grenade ne gukasukira ono atamidde olwo munne waago naye gumubeba gumutwala gwasooka kukuba grenade ani yagukuba uno omutamivu grenade obwongo bwonna ne buva mu mutwe kato esikibanda batwala emundu bbiri ne baziwamba yeekera walirabe olutalo olwo naye kwogwa omulembe mwana gwe era nalabako omulembe ogwegaana omukazi omumanyi oba tomumanyi mwanyoko oba si mwanyoko n'emigo gy'owuuta togimanyi ibi byako ti amazima aga Katonda mu ggulu simumanyi nze oyo simumanyi ng'ate mukazi wo ibi byako amazima ga Katonda mu ggulu nze mukazi simumanyi wacha kudanganya ibi byako tinze simumanyi omukazi akaaba tata sala batwala munaye tata sala batwale oluba mutwalira ki basookanga ebadira ali n'empaka oba gwa mwana oba ki ne bamussa emundu ku mutwe kuno mu nviiri muno omudumu olwawalaza empaka bamusasi 15 etabise mu nviiri ngakolamu oluguudo nga bamugamba agenda ku barracks era bane be bamubuuza mukyala kami obadde ki baŋŋambe ngende ku barracks akutwala aluwa ne baŋŋambe ngende ku barracks atamidde bebayagalanga nga akwatira wali akwata avaako yakuba omwami abasajja abo banditusse ne batuvira ku bakazi baffe batumanyiira nnyo avaako yakuba kale nga nkulabira olutalo mu bumpimpi munsiko abayekera abakyala mwabakolanga mutya ng'ani ali nabo buli muntu yali ku lulwe ate kakati n'amabeere gavuddeko ng'ani adda kwabo ani adda kwabo so mu bumpimpi bw'ebigambo olutalo lwasala abantu ate naddala abantu bebagamba titwebaka kuki kutulo bali bakagezi munyo ne bakitegeera ne bagamba mbeera mwalwaniranga tulo
kakati mwebakire ddala engo olutalo bannyinirwo people's struggle abalulwana balala be balukanywamu balala era n'emboozi muli bazibu okujja okugikima kubanga tekyayagalwa yayiti mukakaawo nga twakava mu nsiko naye bagikyawa eri outdated kati wulira oyo byanyumya era kunyumya mbunyumya ebyafaayo naye waliwo n'ebintu ebyafa katugeze omulembe bwe twamala okulwana wajjawo ekigambo kye bayita kaada kaada yali ng'omumanyi w'ensonga abone ku disitulikiti babagobako balinga mu ofisi ya RDC babagoba olw'ensonga baali bamulembe mu communists baali batendekeddwa bya kikomunizimu ate ensi yali ekyuka egenda mu capitalism mukulu ng'agitutte eyo kakati tebaalina mugaso ne babagoba si kuba yakireeta bagambako nti kubanga ensi egenze multiparty nedda kya byanfuna butabuulira abantu bya mulembe mulala nga tuli mu mulala era abasajja abo ne babagoba n'abakazi abo kati tonyumya abaana beyagalidde mu gavumenti eno gavumenti y'abanaku abagirwanirira toleeta ebyo era nze simanyi kugundyamu okuba babisoma sitegeera omuntu n'asoma ffe tubinyumirwa ababirimu newejjukanya naye tewayagala kumanya abaana bafuuka birala ye kakati oleeta ebyo bigasa eki ebyo ndaba bakazola ndaba bakadogo ebyakoma ensi abagitegekera bajagala bulala byagwo kati abantu era ffe tulaba birala kati olaba ekyomwana tetukirowoozangako nti biri babityo mulaba kipya banga 10-point program yaffe yasooka democracy twayogerako ne economy kyebayita balanced economy twayogera ebintu bingi ate ensi ekyo kyaggwa kyali kikola ku lunaku olwo kyakoma President Museveni ayina ekintu kiri kimu ye ekintu kye kyayagadde okukozesa akikozesa pa that time olumala nankulabira nsi mukyalima ne musanga ebimu ku byokulwanyisa byali mukozesa obulamu bw'abantu era bibalula abantu eyo bibalula bikuba ate obuwanga bw'abantu obuwanga tuyinza busiŋŋana ku poliisi ati ku poliisi awo buli omu baasimira omwo munda akyo mubaali enkambi z'amagye bawaali ensi 5 ebyo bibiri ate omuntu kasitaafa agenda awumba mpola mpola emikono gino agiyingiramu ettaka omuntu agwawo myaka kati 38 kale twabeera mu nsi ey'entalo era musabe ebintu biri ebi musabe obulamu muwangaleko muwangaze obulamu muleme kufa nga muli bato kati senga bino ani abinyumya tenga twafa kyokubiri musabe emirembe mu nsi yammwe gibeeremu setere mu mirembe ekyokusatu musabe nnyo mukama abawo obulamu obulungi osobola okubeerawo omulamu naye tenga obulamu bwo tebuli bulungi kyokuna mukama abawe esadde eddungi nga tumaliriza abantu abasinga batya okwogera ku bintu byonna nga bw'obyogeddeko naddala nga bakola omulimu gw'okola
toyina gwotya kubanga nkuze nze neyogera byange nze nkuze nze nkyalinayo future ki n'emyaka 65 Katonda bwantwalira wano kibi kati ffe bw'okula obeera mu w'amagezi kuba byoba oyiseemu biba magezi kati buli kimu tukituse ku ntikko bujane wange ng'onoonya kampeyini nze mmanyi era sigenda wa muntu tinjagala kunoonyeza kalulu kubina ebya gavumenti nze nasigaza kukola mirimu gyange gyenteekeddwa okukola egiri mu line of duty naye sikyagenda na byafuzi kubanga nabirimuko era sirina kye nabifunamu kiri awo kati ffe tuli encyclopedia kubanga ffe tumanyi politics Bakyagulanyi abo n'abalala ne gavumenti yennyini byegendamu twabiraba dda kuba one abantu bateka okuba nga bayina benefits mu ggwanga lyabwe babenefitinga eggwanga lyabwe baliyagaliramu ekyo kintu kikulu omwana ayinza okuba wano ne wakyala abakyaddewo ebyo bemmere temaze ne baddamu ne bafumba banabeera batya nga tebalidde nga tabagenyi be balidde yes buli kimu kye tulimu kirimu benefits kasa benefits zibulamu bannansi bannayuganda katolaba kyannaku si kituufu abantu okukola obuddu mu mawanga amalala ate se gavumenti yegenza okunegotiatinga ne gavumenti girinayo gye balaze individuals n'obalekera ne bakamula ate sometimes ng'ate abantu bava mu gavumenti mwennyini bakamula abantu kati olwo obunnayuganda buyamba ki kyekyaŋŋanyisa n'ebyo ebyalubiri kabaka webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent tewali nsiri ejja kuluma Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Katolo obunnayuganda buyamba ki kyekyaŋŋanyisa n'ebyo ebyalubiri kabaka simanyi biki sesibigendamu kuba mbandi wano nga nsasulirawo busasulizi ssente nenze Lutaaya ndi Waŋŋonge kakati obwakabaka buyina benefits ki kuba nze Lutaaya ano ne Uganda eno tusanye tubeere nga tubenefitinga mu ggwanga lyaffe Uganda era si kyakwogerako that is our right banga ekibi mu byonna abantu balowoozezza nnyo ku kyokuli muvinga dictator bo bagamba nti dictator balowooza okumuvinga dictator after removal what next what program do you have ya economic recovery oyina kiki kyolowooza oyina ideology ki kale it's not so good okwogera agende yes ajja genda but now what is next ngolaba bayinza abo bennyini bayinza okuba kubanga once boba toyina nnyo byolubirira ku kugamba nti agende gwe kiki kyozzaawo ekikyusa ku ono
oyagala kuddamu kutuula butuuzi mu ntebe ye, twogere ku bintu byolowooza, tugeraageranye olina byoleese. Naddala abaayi baanamwe tewaliwo kintu kikulu nga resources and wealth okubigabanya. That's the politics. Ffenna twayavula ne tulya kalimbwe, tewali yali exceptional mwe yenkula, but at a certain level of age abantu abamu ne babeera nga era if I were senga nze mbadde nina amaanyi agakola ekibiina ky'ebyofuzi nandikoze ekibiina nga kya socialism era ndi mu socialist. Ensi eno yeetaaga kubeera nga tuli mu mixed economy oba kasavu kanyama nga socialism ali ne capitalism. Sirwenzo government, that is to say nga government eri mu bintu, government must come back okuba mu economy y'eggwanga lino Uganda, kuba ye kitaffe. Government trust y'abantu kati bwe yeegana that important aspect negamba everything belongs to the people of Uganda, then what's the government, the role of government? No, all land belongs to the people of Uganda. No. So eggwanga lizimbibwe ku mixed economy. Yali 10-point program eya NRM Kasavu Kanyama. Amakampuni gano agaliwo kakati twesigana oiro, kubanga oiro byandibadde nga tulina oiro waffe twandibadde tutegedde percentage ki government ya Uganda gyeyina ku lw'abantu. Tulina percentage ki ewera, tulina emigabo emeka, because we must be with more shares than these other companies. 70% ku mafuta ago gateko kuba, but now we cannot tell the private. Waliwo Uganda Petroleum Authority. Ebyo byonna bikutiya byasigala bwe biti. Behind them are individuals, which is very dangerous. Era mulabye mu abato kuba bingi nnyo bye mwetaagisa gavumenti byetekyalinako maanyi. Kiki tulina okukola ffe abato? Simanyi bingi. Ne politics wamwe omambaleewo kuguyaguya NRM any political party must be must have the following. Number one, ekibiina ekyo kiteekwa okubeera nga kirina membership. Era ne bwe kityo by the way nga kiwane cards. Party contributing. Party ebeera na ideology, ebeera n'ebintu ebikulu ekiririzaamu. Era competition ya parties zonna bakakati waje bayita Labour Party. Ba Labour Party baba baagala songa z'abakozi misaala gyongezeewo. Ate conservative babo bagagga abatayagala bintu byabwe bikwatibweko. Bano baagala conservative sibagala emisolo gikke. Olaba wano we wali amaka nga omukazi wo awagira birala nawe ng'owagira birala ne mulwanagana. Kakati tulwanaganya kisinga nga tulwanaganira ku welfare. We oyagala kino, so parties are for welfare. They are not bintu bya kwogera bwogezi NRM oye, DPO oye, CPO oye. Era twabula ababisookesa babiza amadiini ate kakati tugenze mu bintu birala. These are not parties. Mpozi kati ayagala oba
sirabawo pate no parties. Ebiseera byatuuka ne bibijja wala. Eseno Katonda yaleeta ekizibu kyali kinene nnyo kuba ekiseera kyatuuka emmere n'ebula. Emmere bwebula nabagambyeko nti abantu batandika okulya ebikuta ng'ente. Bafumbako kubi baddira muwogo, ekikuta kya muwogo kiraba, akasusu kano akasooka kiraba, naye kino ekikuta kyosusako kiraba. Ne bakiteeka nga ye ne bakyanika, ne bakijjako ne bakyanika mbu bakola obuugi ne babunywa. Ekintu ekyo kya butwa. Bantu baddukana okumala ebyenda mu lubuto. Ekyo ne bakita. Ne baddamu ne basosola ku buwogo buno bwe baba enkulu ezino bakalakase. Naye bo tebakolanga batyo. Ne bagira egundi ezo ne bawaatako ne bakakaza ne bafuna ekyokulya. Embeera yabijja until abantu le baanoonya buli kimu kyo. Era lumu nali ndi ne group twali tuludde nnyo, twalya ku nnyama ey'omunnyo, twagendako enkiringi ng'ez'embuzi ng'ennyama etusibye mu lubuto. Ennyama weyo safari 150 safari 50 twaddira ennyama abantu ne bateekako omunnyo ku nnyama gye banaagenda nayo nga balya. Kati ennyama eyo kuliko omunnyo bwe yalyangako n'anywa amazzi enkalu, emikalu gy'ennyama. Embeera yabijja abantu ne batuuka okulya amaliba gaabwe because ekiseera kyatuuka buli muntu naggwesa buli kimu kye yalina. Era wolabira nalaba omusajja mugagga bamwita Setimba. Setimba yali awo kapeeka alina amabaasi mangi nnyo, naye namulaba ng'asigaza amaliba aga eryokwebikka n'eryokweyalira. Naye ate weewuunye ekiseera kyatuuka amaliba ago abantu ne baddamu ne bagasala ne bagannyika ne bookya obwoya ne basalaasala ne bafumba ne bagalya. Kati bulangiti ne ziggwawo. Embeera yatuuka ne tunoonya enfudu ku mayanja n'awali akagga. Era enfudu ewooma erimu kirimu gy'otolabangako. Namugikokotamu. Enfudu gyase giggyemu yennyini, sala akatwe gitemeke obugere, ennyama yennyini gyamu ebyenda. Munnange eyo kyenfudu ejja kuwoma ng'enkoko. Twanoonya ku misota ne gibula. Omuntu yatuuka okugenda n'agenda noga, waliwo ekintu bakita gerengesa, n'alinoga n'alifumba n'alirya. Ekyokumazi. Gerengesa libeera okwo ku ttale, muddo n'agufumba n'agulya nga tewali kyakkola. Tubabonaabona. Era abasajja abo obutaddamu kulaba oba nakwogera ku bantu bannaabwe be baali babonyebonye nabo esifere bad abakyaliwo nga bakayindo tafiira oyo bakyamu nnyo kale. Bamanyi ewaabwe, simanyi Luhinda, simanyiwa kibi nnyo. Era eno bayitayo nsiko. Abantu babonaabona. Era waliwo akayimba kagamba nti enzijukira obulamu bwabwe. Era kamalayo nga kagamba nti n'abamu ensolo z'abalya. Bantu babonaabona nnyo. Bantu bafiisa, abantu famire zaggwawo. Naye waliwo incident emu bwe batukuba ne batukuba batubira okumala embira ezo ezazunguluka
mu lutalo lw'omu Lukoola zamala wiiki 4 nga batukuba. Kati waliwo time na lunaku lwali lumu budde bwali buli bwe buti ne tugwa ku mulambo. Omulambo ogwo gwali bagukubye okosanga olwaleero nga jjo baali bagukubye jjo. Kati nga tulaba tewaliwo kyakola. Era omulambo ogwo gwali guliko akafaananyi, kwaliko t-shirt nga kuliko George Foreman nga bakwataganye ne Joy Fraser mu ngumi. T-shirt George Foreman nga bakwataganye ne tusalawo abantu alinga 7 ne tusalawo tulye, tusale omulambo ogwo tugulye. Olunaku olwo lwali suso. Era ne tusalawo tusongole nti tulya amanyuma gano tugasale tulye. Twali twakamala ennaku nga 5 nga twali kulya mmere. Naye busiraamu buno bulungi. Ngenda okutuuka ku mulambo nga gutandise okukola akasu ne tutasala. Omulambo ogwo twagusiŋŋaana. By the way yalina camp eyali kubanga twagusiŋŋaana nga yali camp eya political leaders. Twagusiŋŋaana tugulye. Mukama alina amaanyi kwolwo olunaku tuba twakamala okwogera bwe tutyo nti tugulye oba tetugulya. Twali tugenda kusala kyo twali tugenda kulya. Twali tugenda kusala ennyama eno ey'ebisambi okuva ku manyuma. Twali bakulya twali kitta. Kati tuba tumaze okwogera bwe tutyo, bannaffe amagye gaali gamaze okukola zunguluka nga galina ente zisoba mu 10,000 ze gatwala. Kakati amagye gaffe ne gabagwira ku ssaawa 12 baali bakoze effujjo lyabwe lyonna emisana lyonna bafuluma n'abantu bayitirivu nete mpitirivu. Kwe kugwa mwambuzi ku ssaawa 12 kwolwo olunaku. Omwezi ogwo gwali gwa 3 gwali gwa 9 83 kwe kuba nga tuwulira ne babasuuza ente ezo ze bagenda bagabira buli awaali akakambi, buli awaali abantu. Era tugenda okwera ssaawa 4 nga buli muntu afunye ennyama ye. Muno okulya muntu munamu. Mu bufunze waliwo abaali abantu babalya. Twanoonya buli kimu kyonna ekyokulya ati tewakyali. Ate oba abantu bagenda mu bapaapaali amato ne bagawaata ne bagafumbako ne bayiwa amazzi ne bawaata ne bafumbako ne bayiwa amazzi ne balyoka baddira amapaapaali ago ne bagatokosa ne bagalya. Tewali bulamu. Mwaberanga n'omunnyo? Tewali. Omujaaja gwakolanga nga amajaani. Owulira? Kali no twaberanga n'ekivuluya. Kyekiriwa? Ekivuluya kye kintu ekifumbe nga bigere oba mutwe ne munenga mulimu kanyo. Awo ntuuka tulyako ne tubeera mu lutalo, embeera yali mbi nnyo
tewaliwo ddagala, teri mmere, obulamu bwali busembayo. Era Mukama yayamba, twali tuyinza okufiirayo ffenna. Tuyogedde ku mwana Ndaaki. Tujulira Ndaaki naye tetumanyi yakolanga etya. Andaaki waliwo ze bayita Ndaaki. Ndaaki nga eri yokka ng'eri yokka. Waliwo Ndaaki ey'akajegere bagiyita communication trench okwetooloola. Naye era omwo mwe bwaziikwanga abantu naddala enemy. Ate bakugjamu basuula omwo ne baziika. Tewaliwo kuziika bantu. Zezo ze mwekwekamu nga mu Ndaaki endala zaabeeranga quarter guard nga gye baasibiramu eyakuba Mugabi nagiwulidde awo. Zibeera quarter guard ne bakusibiramu. Ovaayo quarter kasana nodda mu kinnya. naye nga mwatulanga omusango ne bagusalira omuntu. Haikoti yatuula gundi High yatuulanga ne bamusalira omusango. Oyo Zabuloni yakwata omukazi tebaamutta. Olwani akoona. Balina abakubi. Kale mu magye gobo temwalimu bakipanga ng'atambula n'omusaayi. Era lumu nawona olulala nga nva gye nvudde, nali njagala genda kulaba ku bakojja bange. Emyaka gyali mingi nnyo nga sibalaba. Ngenda Kawempe ndabe ku kojja. Fune no ku buyambi. Webbiridde okuva mu sifaananika. Naye ngenda okutuuka ku road block akamu. Road block emu nga bakwata abantu abaali abayeekera ne babayingiza mu mitale poliisi. Balaba abayeekera era nalaba Kakembo oli motoka eyimiridde bweti. Kakembo yali atudde mu kitebe side wali ne mundu bweyimirira Mukama alina amaanyi. Omutima gwankuba. Kakati motoka bweyimirira Kakembo wa Mitali Police. Kumbe n'abalala be nali simanyi road block yali abayeekera. Abaali abayeekera. Ngenda okufuna bwenti ndaba Kakembo. Kakembo yalina enkovu wano. Nayangwirwa mangu nnyo okumulaba. Tuli bweru. Kale sebo tuli bweru. Tusimbye layini. Kamotoka ka hiyasi kati kalinga kamunye kano. Tusimbye awo. Ayi Mukama Katonda. Genda okulaba Kakembo ajja. Kyenva nzirira banange kubanga Kakembo ajja atandika wano waliwo abadde atukolako atuna ku tikiti akola biki watuna maaso jakakafu aki oyo simumanyi sibamanyi nange tebamanyi jakakukufiira jako biki tune ntwabe bakebera bana ngenda okulaba Kakembo nengamba kaweddemu kimane gukuba kaweddemu kunfudde ekibadde kindeeta eno kibadde ki banange genda okulaba Kakembo bwabanga ajja bwati emotoka nagisala maaso wano bwati asiŋŋaanawo ono gwe bakebera agenda omusajja atandika enze Kakembo yayita adda ku layini y'emabega atandikire ku layini y'emabega akiri yalinga ab'emabega. Ayi Mukama Katonda nenyingira taxi sinze tijja kwebondeeza nga mulwadde bajja kuŋŋamba nti ate kyenva ntuna ku sayidi eno nentuna bwenti agenda okulaba bannange Kakembo ng'alingiza mu motoka ng'emmotoka mugende maama nyabo nali mpedde
Kakembo yali anzise katate bwenzira nayagala ngende kuleerwe ngenda okutuuka kuleerwe mukama Katebo bagala sente konze ekyo kya sente kale kaliwo omusajja gwe batemyetemye ali wali afuuwa omusajja kyava agamba nti kuja angalia uko kivubuka kitototo bwe kiti bamutemera ku side endo ze tuyingiriramu eri enzigi emiryango nabwe nti mu kiko bwenti musajja afuuwa ambusi amutemyetemye taina sente leta pesa ya 5 era abantu abamu olaba nga waliwo mugabi no se mugabi omuntu yasooka commandant bano ba program yebogerako undi abogerako batire Kampala ani Sam Magara kwali kwewunza ngoyitawa kyali kyabuzibu bunene nnyo bali bakwata abayekera ze nali manyi tebalina muntu n'omugwe bali bakutte bakwata sebo ne babateeka ku road block era lumu amusajja omukulu omusajja oyo bana bamulage naye ndowooza yafa musajja oyo abeera Magogaawo asiŋŋaana omwana yagula katipa ke akamuwadde akavuge akatwale akavuge omusajja afune mu kasente omwana yagenda yemmanga ne katipa motoka y'omusajja teyadda ngabeera akasejjere eyo nga yemagaza ate ye yagenda okuyingira teyayingira buyeekera omwana omusajja agenda amujjeko emotoka ye amugamba mwana wange sina kyenjagala kugwe ne muwala wange mulabye akati nga bwe mulabye gwe kakati nkulese kasawa emotoka agizaalamu omwana n'omukazi wamufuna mwana wange nkulese sina kyenetaaga taata omusajja ali alowooza omusajja tajja mu motoka ye omwana tajja mu motoka ye ng'agimuwa ng'asala amagezi motoka ye kugitwala omwana ayingira obuyeekera wayitawo bbiri nga bakwata nga ayingira bwa mita poliisi mukambwe birala akuba ennyondo okugira muzeete bamukutte ogwe buyeekera omwana agenda okutuukawa bw'atuuka emakindye bajjamu bantu babatta ekiro bajjamu abantu babatta bajjamu abantu babatta omusiru ono wagenda okutuuka bw'ati gamba ono si muzeeyi gundi yakuyetegereza emisana nga tadda sajja bamukubye amaaso tegalaba bamukubye wakutta kiro omwana ono yatta atagamba bane nti omuzeeyi muleke soke mulinde bayita simanyi musajja yaani amuyita kiro musajja bwawamuka musajja agamba mano nfudde nno olwawo ngenze era bye byali awo mu tawuni awo Busunju muzeeyi amugamba musajja ono mukolere ki ntuusa okusasula nsobola kutta muzeeyi andibadde nagwenyuka nasiruwala sijja kutta muzeeyi gajjamu abalala nga babatta nga batta muzeeyi wemagogaawo nga tasigalamu abatontono abaali awo omwana alese alwaze ne uniform amuyita muzeeyi nyisibo kalimirira koye basi kaweddemu ekikufulu fuluma mwalimu munaawo munange ngenze tikale
nange nzija amufulumya bweru nze mutabani wo gwajjako emmotoka erwamata ezibu sijja kutta kale yambala yunifoomu eno jamu engoye amugulidde engoye endala amwambasa yunifoomu amukwasa mundu amugandi gwe ezitambula bulungi perekera yenga akwata kaggo genda mukasimolo gate nga mukulu ona alinga escort muzeyi awenyala muno ngawerekera mutabani tuka bali emabega amugana jamu engato jamu ebintu byange bwembe kwata engoye zekugulidde ezo ziteke mu kiveera ozimpe muzeyi sijja kutta sente amuwa sente zikutwala muzeyi ng'omwana amuwonya gwe abantu babonaabona bannaye bintu bizibu nnyo kubanga baali bakolezeza ekidomola jirikani ne bagamba tuula awo ojja kwogera ne bakoleza ekidomola nekitonya be daba obulumi katebereza obulumi obuli awo abo bafa nkovuleeta waliwo omwana bamwita Busaada yajjanga nangamba sebo kole ntya anange banzijanjabeko waliwo afaayo ekidomola ekitonya bwe kiti bakwata abalongo baali babiri ne babuuza tegwe gwani tinze kato gwani tigwe waswa nze waswa ne bamuwa ekiso namugamba musaleko okutu wasa nakwata okutu kwa kato namala ne bagamba ono baseka ne bawoona ekiso nasala muno okutu kuno ne bamala nti mutemeko tema kataye bantu bali awo kati politics ono bwagenza ayingiddemu abantu batukyawa nze nkubuulira ate batukyawa abatukyayisa abantu okukyawa gavumenti amagye bagagala gavumenti ensonga eri bweti tetwafa tetuyina mulanamuko tewali nsaaluweero nesingisi miliyoni emu n'ekitundu gye baawa abantu ate bazimalanga ne baziddiza omuntu buyinza okugamba omuntu nti dda ku mwana wo wali we baba yake esebo kale kwenda lala na ndito yako yona abasajja ababikola era mukama abawe ekiwumula ekibi abo abantu beeyo emundu zibajjako zidde mu bantu abategeevu basajja batukola obuzibu abantu babakola ebintu byotosobola kutegeera akufumiitirizaako owulira sebo ente z'abantu nga batemera wakati balyanga kino kyemabega n'okugyamu ekibumba ebisigadde ne balekaawo so emaali y'abantu yonna bantu basigalirawo nga tebakyalina kyebayina olutalo olw'okwonoona obulamu n'emaali n'ebintu nalulaba sisobola kujjukira bintu bingi nnyo
ebintu bingi ojjukira mu kino n'ojjukira mu kiri n'olonda mu kino olonda mu kiri n'olonda mu kino. Kapiteni Ikondere wamulabako? Ikondere yali mubi. Ikondere oyo ne byafa yafa ebintu by'ekisiru naye yali mukambwe, obukambwe bwamusukka. Ikondere ka kutegereko ng'ovudde mu defense oba mu ka unity ajja kukubya Myeramanyo. Ikondere kakwateko ng'ovudde mu defense oba ovudde ka unity otambuddemu ebyekisirusiru ajja kukuba na Myeramanyo. Embooko ze Myeramanyo yakubya. Naye ye bwe yali afa yafiira Congo. Naye yagenda ne besikoti be ayagala akawala. Congo. Abantu beyo bamayimayi ne bamusala era ne bamuleka ku round about nga n'omutwe bagututte. Tubadde tunyumya ku NRA. Tetunyumiza ku UPDF. UPDF ndala olukati yeri mu buyinza, NRA yeri mu ki? Yakoma mututte obuyinza. 1990 mu twama 86 kyenda mu kubanga twalina enjota zaffe O1 junior officer 1 ya second lieutenant, junior officer 2 ya lieutenant, junior officer 3 ye captain. Kakati bwe twamala okugenda mu nsiko enjota ezo oba ebitiibwa ebyo kati ne bikakasibwa nti kati second lieutenant yalina akamu, lieutenant yalina obubiri, captain yalina obusatu. Naye eri twali tukozesa J1 J2. Naye munaye ekikulu kyenkugamba nti mu NRA twabeerawo era twagiwangaaliramu. Naye bwe tutuuka mu UPDF okugenda okulwanyisa Lakwena, okulwanyisa abasajja abaali basitudde enkundi okumala emyaka 20, abo be baamala amagye gonna kumpi agayingira okuva wano. Omanyi abasajja abo omuntu bwe yatuukanga najja leero olw'obuyivu bwe oba n'obumanyi bwe enkeera bamuteeka ali ku baga nti oyo kamanda afande. Kati wabuuzanga kiki ayiseewa tewali tewulidde. So bannaffe babasho era ndowooza ka gundi oyo namudde ng'ayogera Kazola ng'agamba nti waliwo ekiseera abantu bwe baalabikira nga batandise okwegugunga olw'okuba enjota zaali za lwirumu. Kyaliwo. Abaayi emboozi tebankadde.